Munje kumide ku KTV amalindire bunaku lwa Sunday tuba tuze n'akanyomero kaffe ak'ebyobulamu. Sunday eno tuze n'omusawo omukugu w'Ambale era nga tutunulidde endwadde eya eczema. Eczema atamanyi oyinza kitwalanga okusiyibwa ebiseera ebisinga kino kitabeera mu joints era nga mu kusiyibwa okwo omuntu akakkana oluusi afunye ebirogologo oba okubutuka mu bitundu ebyo wabeera asinze okutakula. Mu ggwanga erya Uganda wetutukidde olwaleero nga tuli ku bitundu 8 n'obugwamu okutuukira ku bitundu 13 ku buli 100 obwa abantu abatawanyizibwa endwadde eno eya eczema. Era leero musawo agenda kuba abitunnyonnyola ate tumanye butya bwe tuyinza okwewalamu n'okwekumamu obulwadde buno. Musawo tusanyusa okulaba, tusaba weyanjwire abalabi ba KTV. Nange nsanyusa basanga amanya n'eddoboozi yenze Dr. Wambale Muhiddin omusawo akola wano ku ddwaliro erya ssomero ly'abasawo lye bayita Kampala Institute of Health Professionals eriri located wano Mengo. Eczema mu lulimi lwaffe oluzungu tugiyita chronic inflammatory skin infection. In other words, bulwadde obuli chronic bwe bulwadde obutawona. Obw'olususu. Chronic bwe bulwadde obutawona obukwata omuntu ne bukubeera bulwadde ne bukubeerako lubeerera. Kati eczema bulwadde obuli chronic obukwata olususu nga te buli inflammatory bubeera mu system munda. Mu musaayi go exactly. So yeyo eczema. Nga sikerabidde eczema buli non contagious. In other words, eczema tebusiigibwa. Nga birwadde birala namusuna nti oyinza okuwulira nnyo omuntu nga bwina okusiga eczema yo teri contagious. Tosobola busiga munno. Yeyo eczema. Musawo tubuuliremuko omuntu abufuna atya? Nga bwe ngambye nti buli inflammatory bubeera musaayi mwennyini, exact cause temanyiddwa. Naye waliwo kye tuyita triggers ebibuleeta. Exact eta nnyo buleeta. Trigger esooka waliwo okuliraanya dust enfuufu. Then mulimu ne trigger ndala okuliraanya pamba cotton. Trigger ndala mulimu okutuyanirira nnyo. Oyinza otuyanirira n'otandika okufuna symptoms eza eczema. Mulimu by the way ne stress. Stress eyinza obeera trigger eya symptoms eza eczema. So ezo zezimu ku triggers eza eczema. Triggers ziyinza okwawukanamuko nti gwe eczema stress yenzo kwanga triggeringa symptoms eze eczema nga zijja. So ezo zezimu ku triggers eze eczema ezinzo kuletera symptoms eza eczema. Musawo ate ensonga y'engoye olugoye lwo terulina konti luyinza okunsiiwa oba nti olususu lukalu nnyo netaga bwekiti. Exactly engoye ezimu oyinza kwanga oli allergic ku let us say silk. Nga gwe bw'oyambala silk symptoms eze eczema zivaayo. Kyekiri kye nayogedde nti triggers zaawukanamuko. Oyinza okuba nga gwe bw'oyambala olugoye nga lulimu cotton nga nagedde kantu cotton, bw'oyambala olugoye nga lwa cotton nga symptoms ze eczema zijja. Symptoms ze eczema tuyina symptoms nyingi eze eczema. Esookera ddala yeegyogeddeko dry skin. Olususu lwonna luba lukalu nnyo. Tujja laba management nti emu ku means ey'okumanagingamu eczema okumoisturizinga skin, kutobya skin ng'okozesa either ddagala oba creams oba sabuni. So one of the presentation nti skin ebeera dry nnyo. Then ekirala mulimu okusiyibwa. Oyegedde ku birogologo osiyibwa nnyo awo tugenze mu bubonero omuntu alabira exactly symptoms ezo. Eri gyoyogeddeko esookera ddala dry skin. Then eyokubiri okusiyibwa noba ng'osiyibwa mubiri gwonna. Then ekyokusatu ebirogologo ne bibwatuka. Ofuna ebirogologo ebimu biyinza okuvaamu amazzi nga gakusiiwira ddala. Eczema tugitreatingira ddala n'otereera. Kitegeeza bannayuganda babeere n'essuubi nti obulwadde buno buwona. Buwona oba tebuwona? Gyeriri oba kiri kitya? Buyinza obutawona completely naye symptoms zibeera managed. Kyekinaga nti buli inflammatory buvira musaayi munda mu system y'omubiri. So
oyinza obutatereera completely nti oteredde ekizema toliddamu ofuna symptom yonna ekyo kiyinza obutabeerawo naye tumanaginga symptoms ezo ne zibulirayo ddala management tulinayo management ezanjawulo either tulinawo sabbuuni nga tusobola gikuwa noba ng'oginaaba ne moisturizinga omubiri gwonna eri symptom ya dry skin nevaawo tulinawo empeke eziyinza okuyamba kiti ekyokusiiyibwa ekiviirawo ddala tulinawo creams ez'enjawulo corticosteroids gye weesiga ku mubiri symptom eri ey'okusiiyibwa ebirogologo n'ebitabwatuka okuvamu amazzi agasiiwa nebulirayo ddala in any case bwe obadde wa developinze kali ka fever ke nagambye then tukuwa management eya fever mu mbeera eno munnayuganda kiki ky'omugamba ekisembe oba obugamba obutalekeka ye ate ekyokubiri omuzadde abeera bumuvaako ne bugenda ku mwana singa omukyala abadde lubuto anti otugambye butambulira mu musaayi mu buli ngeri omwana aba agenda bufuna sigamba nti butambulira mu musaayi nga siriimu oba sifurizi ekitegeeza omuzadde busobola okumubeerako n'azaala omwana atabulina exactly si kyateeka nti taata waba alina ekizema naawe obugenda azaalibwa ng'ogiina bo bubeera mu immunity yo yennyini munda so oyinza okuba ng'olina ekizema mwana wo natabeera nabo so eyo inflammatory condition ey'ekizema bweti webeera kale toyanza nnyo toyanzege ye musawo Wambaale era twali tunuulidde endwadde eya eczema kyentegeddeko omuzadde asobola oba nayo ate n'atagisiiga mwana ensonga enkulu yakukuuma omubiri gwo nga mulamu ebikira ku byo abitunnyonnyodde nze kyambadde Shadrack Joshua